ensi eno ngivuddeko, ensi ngivuddeko, ensi ngimaze baganda bange, ensi ngimaze, ensi eyina ettima, nzikiriza ensi eno eyina ettima, nzikiriza ensi teyina nnyiniyo. Munnange muli b'amaanyi ate mugambwako munnange waliwo ebintu ebimu senga bye yayogedde bye sitaategedde simanyi taata we yakolanga atyo oba buti eŋŋamba saategedde waawo naye owaayi bali ba famire yaabwe. So njagala osooka otuwa vidiyo eyo. Tamala ebikolobero byakoze yabali tayagala bulamu ali mu ttaka siranje. Tugende mpola meeting eyabadde y'ekika ekyama. Lwaki mwabadde mujjayo essimu mu likodinge? Junior yabadde atudde bwati ng'alaba kasenga kali akaddotikomu kajjeeyo essimu katandise okukwata. Mwagala kulabisa mwana n'ababuuka. Era Junior yasituse omulundi gumu n'abagamba ono kajjajja kali mu ddiro keekalakasa kati nno n'atera okukola okusalawo n'abagamba nedda tukomaawo musazeewo ze ŋŋenze. N'atambula n'agenda ng'omuntu omugezigezi kabeereze timo tosobola kundeeta mu bikamera eyo bya kisiru ng'oyagala kundabisa ne sivaako tekisoboka. Big up on yourself Junior. 5-0 oli mugezi nnyo Junior akutidde lwaleero. Mwabadde mwatuuziza meeting ya kika. Lwaki mwazikoledde mu nnyumba munda kale ne mwandibadde wabweru? Lwaki mwabadde mujjayo kamera okulikodinga Junior? Because mwamulikodinze tannaba na kuyimirira. Junior was ready. Yabadde ali ready okwetonda. Cause Junior ayogera ebintu olwa vibe nga naffe ffenna. N'ogera n'ebigambo n'okolamu oluwali n'ojjako essimu n'ogenda. Yabadde ali ready okwetonda. Naye kasita yategedde nti mwagala mulabisa, kitegeeza waliwo abantu ku media babadde baagala okuba Junior mu lugezigezi. Junior n'abigaana. Thank you so much Junior. Straight, I love you so much. Wandika wansi Junior 5-0. Wandika wansi Junior 5-0. Tobikkirizanga ebyo. Kati baddewo bakuyite leero nga tewali ssimu obeetondere. Kati baddewo bakuyite leero nga tewali ssimu obeetondere. Teweetonda nga waliwo kamera Junior naawe. Weetonda biki ebyo? 5-0. Tobikkirizanga ebyo. Tobikkirizanga ebyo Junior. Okkiriza biki? Okkiriza biki? Kasenga katadde wali akasimu. Kali kati kaagala mulabisa. Kaagala mulabisa. Olabisaani. Omukulu tasobya ebyo twabiganye. Twabiganiddewo omukulu asobya omuntu aba musiru mu buto ne mu bukulu aba musiru. Omuntu agasigu yali ansinga otegeera mu buto nakatira tonsinga. Obadde ki naawe? The brain is like is a jerrycan. Ekitaliimu tekibaamu. Yes, ekitaliimu tekiriimu. Omukulu tasobya biti yegwe Adamu. Yegwe Kintu the first Muganda. Eyagenda nono obulo mu ggulu. Tamala emirundi sini abadde mulamu. Nga mwena musirise. Mirundi abadde mulamu nga mwena musirise. Olaba hypocrisy eri mu bantu. Kale saawa eno mwefrontinga. Mwagala kutrendinga. Kati ab'ekika ba Junior baagala kubeera ba TikToker. Hey! Woo! Zenna bategeereddewo. Munoonya likes na following. Nalabye jjajja ali ati yeepareedinza anoonya amutuluzeemu essimu bati. Ne yeetereeza bati akakooti n'asiimuula bati engeregeze bamukuba akafaananyi alabikire mu vidiyo. Mwagala beera ba TikToker kati. Kati mutegedde mirundi abadde sitanga ensi yonna emumanyi. Kati mutandise ogenda nga mu mikolo nga muyina essimu. Kyekyabatutte mu kumanyagana n'essimu. Ebintu ebyekika ebyekyama kiki ekyabi balikodingisizza mubiteeke ku ssimu. Munoonya likes, munoonya following, munoonya sympathy. Omwana mwamuseetinze nga mwagala mumulabise bamukube ku social media. Kati kitegeeza waliwo omuntu eyayise mu mmwe mulabise Junior
fetuba tubalaba meeting z'ekikati watula teri yadde esimu babagamba muziteeke wali mu kasero mugende mu nyumba embooko ekaabe abantu bakubanga embooko mu kika n'abo abasajja bolaba bakulukulu abo baminisita baani balina ebika gye bagenda ne babayita ne bakuba embooko naye tolibiraba ku media kozi bisigala bya munda ebintu ebyabadde ebyomunda kiki ekyabadde kibakwasa amasimu nga mulikodinga Junior kozi mwamulikodinze temunaba mubuuza kigambo n'ekyo wallahi bilahi tallahi Junior yabadde agenda kuyimirira yabadde ajja kwetonda naye Junior yalabye omuntu ayina essimu nga tasobola kukkiriza kwokya ku media. Yes, El Chapo investigator FBI wandika wansi El Chapo FBI wandika wansi El Chapo FBI temulina attention to detail nyoka amazi nawe nyoka amazi kweyasamirira kwani gwe matako oyagala kummanyira gwe mazi nkuyite wano bingambe nkuyite ojo bingambire wano tugende mpola meeting eyabadde yekike yekyama lwaki mwabadde mujja yesimu mulikodinge Junior yabadde atudde bwati ng'alaba kasenga kali akadotikomu kajjeyo essimu katandise okukwata mwagala kulabisa mwana n'ababuuka era Junior yasituse omulundi gumu n'abagamba ono kajjajja kali mu ddiro keekalakasa kati nno n'atera okukola okusalawo n'abagamba nedda tukomaawo musazeewo ze ŋŋenzi n'atambula n'agenda ng'omuntu omugezigezi kabeereze timo tosobola kundeeta mu bikamera eyo bya kisiru ng'oyagala kundabisa ne sivaako tekisoboka. Big up on yourself Junior 5-0 oli mugezi nnyo Junior akutidde lwaleero mwabadde mwatuuziza meeting ya kika lwaki mwazikoledde mu nnyumba munda kale ne mwandibadde wabweru lwaki mwabadde mujjayo kamera okulikodinga Junior because mwamulikodinze tannaba na kuyimirira Junior was ready yabadde ali ready okwetonda cause Junior ayogera ebintu olwa vibe nga naffe ffenna n'ogera n'ebigambo n'okolamu oluwali n'ojjako essimu n'ogenda yabadde ali ready okwetonda naye kasita yategedde nti mwagala mulabisa kitegeeza waliwo abantu ku media babadde baagala okuba Junior mu lugezigezi Junior n'abigaana. Thank you so much Junior straight I love you so much. Wandika wansi Junior 5-0 wandika wansi Junior 5-0 tobikkirizanga ebyo kati badde bakuyite leero nga tewali simu obeetondere kati badde bakuyite leero nga tewali simu obeetondere teweetonda nga waliwo kamera Junior naawe weetonda biki ebyo 5-0 tobikkirizanga ebyo Junior okkiriza biki kaseega katadde wali akasimu kali kati kagala mulabisa olabisaani omukulu tasobya ebyo twabigaaniddewo omukulu asobya omuntu aba musiru mu buto ne mu bukulu aba musiru omuntu agasigu yali ansinga otegeera mu buto nakatira tonsinga obadde ki naawe the brain is like is a jerrycan ekitaliimu tekibaamu yes ekitaliimu tekiriimu omukulu tasobya biti yegwe Adamu yegwe Kintu the first Muganda eyagenda nono obulo mu ggulu mmwe omukulu tasobya omukulu tasobya ku layini y'emmere asobya ku layini y'emmere watasobya tukuleka n'oyitawo n'olya n'otusooka okulya ati mwagala nnyo okulya katukuleka n'osooka n'oyitawo n'otusooka okulya genda nemwetuuza mu maaso buli saa omukulu tuula mu maaso kati awo omukulu tosobya naye bitandika okwogera sense tojja kwogera bya kisirusiru otandika omukulu tosobya otya oli mulalu waliyo abantu abamu nga neyo gye babeera ku luddo teboogera tebabakkiriza kwogera naye nga bakulu
kati mwagala ekika kyonna kibere wansi w'omuntu gwe batakkiriza ne ku ludo kwogera osangeyo bumuzeeyi nga ne ku mweso bakagamba naye naawe sirikako tolina kyamagezi kyoyogera kyokka badde wakakagamba omukulu tosobya nga ne ku ludo toteesa nga ne ku ludo bakugaana okwogera kyokka oli eno tugamba mmanyamu omukulu tosobya otya ne bakulu banna tebakukkiriza nti otegeera ng'oyagala gy'otegeerera ekika kyonna. If you're stupid, you're stupid. Tebiriiko bya bukulu. Eby'obukulu mubiveeko. Tosobya otya. Eno kyapo nnya kunywazi. Tosobya otya. Osobya. Omukulu asobya. For the first time, kamberewo kusaidia Tamale Mirundi Junior. Kakati abayibika. Mwaba family mumulowooza omuntu omugoba mu kikaafa mumulowooza omuntu omugoba mu kika abatasobola kubeerawo. Ekisooka Tamale Mirundi Junior mulenzi akyasobola okuzaala abaana babe n'akola ekika. Okitegeera mwabadde nnyo hash okitegeera ekintu ekyo wadde Tamale kale si ye mutuufu ali awo naye kwena ensonga nze ndi naye kubanga ndi musajja. Nawulidde senga agamba mbusimaine Tamale Mirundi Senior bwatu bwe yali yeeyisa yalinga ggwe kati ali ludda wali mu ttaka. Ekitegeeza ne taata mwali temumwagala taata wa Junior kati mba temwagala muganda wammwe munaagala Junior ne byanaabagamba munaabitegeera munakkiriziganya naye. Okitegeera ekintu ekyo ffe famire tuwaabo abeewa ebitiibwa. Okitegeera ekyo si buli muntu tumuwa ekitiibwa bwe weewa ekitiibwa naye nga nkuwa ekitiibwa. Oba okitegeera ekintu ekyo ffenna tuba bantu bakulu. Ekika tebiina makulu ebyo namwe bya kisiru mbusimanyi bika family biki tebiina makulu ebyo twaliza muli. Busimanyi tukugobye mu family kakati omuntu abagenda kufuluka mugobye mu family afe. Temudamu tisa abantu nabika tebiina makulu. Should not apologize. Should not. Ye Mirundi. Aba Mengo banyize bamutwale mu kooti. Naye gwe okuddaawo wefuula alumiddwe nnyo olw'okuba nga ate tolumiddwe na kulumirwa just oyagala piikinga ka content ke muyina. Sebo Mirundi yali communicant wa president kumwekwasa wa bwereere gwe wali okoledde ku president gwe oyise Mirundi mukamwa omuvoole n'abalabye muvoola Mirundi mmwe mwenna muyinza okuvoola Mirundi mmwe sooka otegere butegeezi nti yali communicant wa president emyaka 10 n'egi. No one else and nobody else still. Katuye goyito omusiru mutamanyi communicating nga Buganda tenna mulopa. Waliwo ebintu bye mweteekamu ebitabakwa ne muyita we muyina okukoma. Manya levels mu communication. Abantu mwenna abali mu kuddamu Mirundi. None of you aweza wadde quota ya intellect gyayina. Ne bya service so shut up. Temututijjira na kajanja katalimu. Timubadde na content kati bonna. Kati no Mirundi ayizo babulira ku kabaka ne mukaaba. N'amaliza nga bagamendo baga nti yo si kabaka. Yes, because the reality bweto weri. Teri isi ebera republic atenge erimu king. So go just kyakole mategeera. No chiteka ku mutima tera nenga teri nseri muri a republican country cannot have a king. The two can't work. You are either a king, a monarchy or a republic. Yes, Republic of South Korea ate waliyo king ngoba king ki ensi ina president tenza bana king impossible. Neti kitwala nti omanyi ffe tukkiririzamu be tukkiririzamu era bene tumuweera ddala ekitiibwa nga kabaka. Yes, naye nga mu bitabo ebiwandiika ebyensi eno si king. So mulekerawo tijja omusajja alina abaana be n'olaba atijja nga talina nakyalina kabaka. Yes, kale kituufu oli mutanda waffe naye webitudde abaana be weebali baganda be Katikkiro yatugamba dda waliwo abantu abavunaanizibwa abasooka ffe abakopi tuddeko. Mulemye okulaba ekiso ky'embuzi